essaawa etuuse buli muntu edda bwe twagendanga ku ssomero nga baatumye enku buli mwana ajje n'oluku nga bagamba abatalina nku mujje mu maaso abatalina nku muyitewo mujje mu maaso abaaganye okuleeta enku bbiri oba lumu batutumanga obusa oba okumaala ekibiina buli omu ng'ojja n'akawumboko ak'obusa nabagamba olumu lwe nagende w'omukyalo okusaba obusa nga namunona ente ze zaali emmere tata nangamba mukime ne mukima nze namukimanga ate baba batutumye obusa ng'omukyalo oli tanjagala omuntu kewuwe bw'atya nnengera nga nzija n'agamba ha maama era zaalidde bannange ne mugamba nedda jjajja njagala ku busa nangamba sirina busa wano gwa nnonanga kitaawa nnoonya wano ng'ente ziridde emmere sirina busa oyo omusajja oyo mukyala jampitanga maasonkano maasonkano ate leero kiki ne mugamba jjajja njagala busa sirina busa ne mubuuza ate buno nambuza gwe wabunieddewo tokwata ku busa nkugambye sirina busa kakati nyina ebintu bye mbadde nga nzija mbatuma buli muntu ogenda kuyitawo n'ebyo bye nakutuma mumanya emirundi gye mbadde nga njogera ne mbagamba nti kola tweet ogitereke bw'omala ogijjeyo essaawa etuuse bwe nabatuma obusa bwa tweet kati buli atalina tweet ze nabagamba nti ogenda zijjayo ekiseera kituuse ekyokujjayo tweets zonna ze nabatuma atalina tweet yonna ku tweet ze nabagamba okutweetinga mbadde nga mbagamba ne mbagamba nti ako mu katweeting nga mwe mugamba pasta mugumya kati essaawa etuuse nzijeko essimu yange Gozina njagala okulaba tweet ezivaayo tuzze tubagamba nti Museveni ennaku zonna mbadde mbagamba Museveni agenda kuba Kampala Museveni agenda kuba Uganda Museveni agenda kwekolako obutujju nga muwakana katugende waawo leka malirize bino ngende ku butujju bwe mulabye abatannakulaba nammwe mubumanye naye omuntu ng'omanyi tewaleese busa bwa tweet waliwo obuntu obutonotono bwe njagala okusooka okujjawo wano tugende mu programu nga bweyina okubeera mujjukira olunaku lwe nabagamba abatula mu layini ey'omu maaso abatula ku layini ey'omu maaso waliwo ebirenze ebituula eyo emabega n'abaana abawala abatula eyo emabega eyo abazannya muzannyira mu kirasi muba mu muzannyo katuwulira mujjukira olunaku lwe nabagamba nti nno ba Museveni bagenda kutandika okukola ebintu ng'emmotoka zikwata omuliro ng'emmotoka etambula ekwata omuliro etuntumuke ggwewo kibasobozesa okutwala galagi zonna omulimu gwa galagi bagweddize nti buli galagi bagiteekemu inspector simanyi supervisor simanyi engineer nga Banyarwanda mujjukira bwe nabagamba nti bagenda kutwala omulimu gw'obwamakanika bwe nasooka n'enkyogera ne basooka ne kabuye ekyofa togabye najja nagamba era kakati abantu bonna mulijesalinga eggalagi mujjukira ebintu ebyo muteme ebyo vidiyo eyo nga mbagamba nti mulaba emmotoka ezikwata omuliro nga zitambula ne zikwata omuliro zokka ne zisirira ne zigwawo sabagamba nti zigenda kujja ziggwekerere nga Museveni atutte eggalagi zonna bakole etteeka ng'okukwata ng'okanikire mu mmotoka awantu ng'olina gikanikira mu bo nazo bazaagala ez'okukanika galagi bazitwala mujjukira bwe nabagamba mulaba emmotoka ezikwata omuliro basirise zikwata omuliro basirise bagenda kuvaayo nekiri abatula mu maaso abatazannya mujje eyo vidiyo eyo ekomewo nga kuliko emmotoka ezituntumuka omuliro kati tugenda kutandika n'okukyusa tuddira ababadde batula mu maaso badde emabega n'ab'emabega mujjeko mu maaso mutuuleko wano ku ntebe ezisooka eyo nvuddeyo baveterani mujjukira baveterani bwe najja ne mbagamba nti Museveni agenda kutandika ebintu ebyokujjukira baveterani oba abaafa oba abaawummula attireko baveteranizi babitandise okubiwandiika okuva ku kyalo ku parish ku district ku region paka ku national level babitandise mu Uganda yonna batandise okuwandiika baveterani abakyaliwo abalamu bagambye bwe bati tebaagala baveterani bino simanyi mbuze nabawe emmere simanyi ze nabaliisa emmere baagala abakwata ku mmundu abazirwanako ddala nga wawunyirwa ku kaganga k'emmundu ntegeddeko nti ewaffe ebuwama Mpigi Afani Katongole gwe balonze okubeera omukulu wa Gureta Buwama waliwo n'omwami mulaba muyita yali ku ddala lya Sameja Lufuuka Sabata mmwe muli ku lukiiko lwa Mpigi Afani Katongole weesonyiwa ebintu by'abasajja abo bw'olirayo obutwa tokuba simu yange njagadde nkyogere wano era oluva wano ngenda kubanga nkitegeddeko empapula ezo zibadde zituuse ziina we zituuse nga waliwo omuntu awulira ebintu ebyo naŋŋamba kitaawo David Katongole wundo wano ali ku bakulu abakudde Gureta Mpigi sinnaba kwogera naye bwe nva wano ngenda mugamba ava ebintu ebyo ojjukira mmwe Museveni buli lwatuuka mu kalulu nga ye mbuno babagambye bwe bati mbu lwaki abantu abalala benjoyinga entuuyo zammwe mmwe ne mutafunamu ababasomesa bye babagamba
mbuno ne baleta operation wele security mwene mutafuna ne baleta entandikwa mwene mutafuna ne baleta emyoga ne mutafuna ne baleta parish modo mwene mutafuna nga mwe mwakube mundu kati government esooka nammwe mugudde amatu afande katongole ngenda kujjukiza ekintu kino ojjukira 2011 bwe babayita nojje Kampala mu ne tusula mu kayumba kange wali akettaka akomukivuga ebiku byaluma afande katongole avunde mu eri mu kyalo talumanga na kukiku ekiku kyaluma afande katongole ngamba asimu ja asimu jangu tusabe asimu n'ekyo ebiku byaluma tata babayita ne babateeka ku mubuzi ne babateeka ku mubuzi bonna ba veteran Uganda yonna ng'ogenda wali ne bakuwandika enamba yo biki tata yali aze bya mirundi egi ebibye n'ebyamutowa amuddako Kiwanuka Richard ne bawandika ne bagamba banka ne babasomesa banka agwe yagala banka ki eno tekamu amagoba eri esala katono ene kwongeramu ene kuwola nasalawo naggulawo mu Centenary Bank ne bagamba mwe mugende mulonde kasa mumalirizo okumaka ne mulonda mugenda funa sente n'olwaliro afande katongole va mu bintu ebyo bannange ekiku kya lumatata nganze neba sasimu nganze neba se asimu zikukwata tusabe konze gusaba saba ekiku kya lumafande katongole yamala we wiki nga namba kubanga bon abantu abasirikale babalitani babateekawo bonna era bwe namuvuga omuntu alayo yasisinkana bane afande joli afande jukire magamagawo afande jukira bwe twali nyaka pilipili kyawo afande jukira naye afande soko jukire wano ne tuba nabana tata nangamba asimwe kanfune sente zino ove mwana wange bikubi kulumye nze nanga nakoge bikubya nyonka nanga nakasatu tuna sente zino ngina soka nkugulire kettake Kampala mwana goli mugezi kubanga bobonde ese wano natukola bine ebintu asimwe gwe nga sinayita banno bonna soka kuwagusa okwe ozimbe kalina mu kibuga konze kalidada n'olwaleero afande katongole va mu bintu bya Museveni ba veterani muve mu bintu bya Museveni mugenda okulya obutwa bwogana ngenda kuletera ebikwewaka mbuno nabagambye mutaso okulya oluvuvumo mbuno muhoozi ne Museveni bagenda kujjukira emirimu gya Nyakayirima mu Nyakayirima yakola emirimu emirungi mbwagenda kolera Nyakayirima pate mbwokujjukira emirimu gya Nyakayirima mujjukira nga nabibagamba gye mugenda oliira obutwa olwokuba nkyogera wano nti ba veterani be bali mu kintu kino ba veterani bagenda obbawo obutwa gye waliwo omuntu yangambye nangamba pastor wakoze bubi wageze noyogera ku lieutenant oli eyakugambye nti bamugobye mu nyumba omusajja agenda kutta abantu bonna abasula ebweru abatte yangambye pastor wakoze bubi wayogedde kintu kyo bonna abasirikale abasula ebweru wa baraks agenda batta abatte tuba n'abana okutuuka wano nga bakola ki bonna abatte bonna abasula ebweru bonna abatte njagala bonna abatte ati tebatuyambye kati ffenna tubafiirwe naye abafiirwe naffe tubafiirwe mbu pasita abantu wabasse bonna babatte nti ate weyogedde nti bwe yava mu nkambi ya Kyolipi najja ku yagundi kati agenda kebera empapula abatte bonna abatte abasula ebweru batuyambye eki abatuyambye balina bwe bali bo bamumanyi tasobola batuukako basobola okutuukako abatte kyogamba bo bwe bamusooka ne bamutta ye tafa bo be bamufudde okubeera nga yali kusuwa ddiiru Museveni ne mu bintu bye boogera bo tebalinaamu kufa bo mu bye boogera tebalinaamu kufa tebalinaamu kutya tebalinaamu kwekengera kubanga abo be babafuula okubeera suwa ddiiru kati ye kaabatte bo baba tebasobola mutta abatte ne bwatta baminisita be bonna nkolagana nabo bajjenoozi bonna nkolagana nabo UPDF yonna nkolagana nayo bonna abatte SFC bonna nkolagana nabo ate nyiza n'obamenya amanya mmwe abe SFC mwenna ne mbamenya amanya mwenna oba abatta n'abatta mutuyambye eki muno musaga wameyo nvuddeyo afande katongole va mu bintu bya Museveni ebiba veterani nzija wakati mu kukula expectinga jukira je tuvudde nga tubona abona bwaba va mu bintu bya Museveni ko bigenda mu ngenda kwabya njja kujja wano ngole video nga yafande katongole yika bezanya wano wajja n'ojjo wana Museveni ne muwozi mbuno bafandebo ensirika yafande muwozi yafande Museveni kale wama tugenze ku kinyusi ky'olunaku lw'olwaleero eggulo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana organizations 3 oba ebitongole 3 ebinene ebifuga ensi eno byayisizza warnings okuwoninga abantu baabyo ekisooka USA Department of State simanyi State Department of State yekolanga ndowooza Foreign Affairs bawonize obutujju mu Uganda obulumbaganyi mu Uganda UN neyise ekiwandiiko obulumbaganyi mu Uganda ne USA Embassy mu Kampala negamba mu Kampala mulimu ne bawoninga abaabwe bawoninze baabwe naye government naba kuvayo kubulira bana Uganda security alert bagiyisizza naye nga buli jonze ne tikyalumbuye tubibabuulira mmwe
abana Uganda tubadde tubagamba Museveni abatadde mu nkudi waliwo omuwala yayogedde nnyo omukyala n'agamba bali mu nkudi baabo bali mu nkudi mmwe Museveni abatadde mu nkudi America yo emaze okuwoninga abaayo olwaliro mbadde njogera n'aba tours and travel ebintu byabwe benna bikansolingiddwa abagenyi babadde balina okujja mu Uganda bakansolinze n'ababadde tebannamalayo ntambula zaabwe bakansolinze nga babadde bali mu Uganda bakansolinze kufuluma Uganda mmwe bannayuganda muli mu nkudi muli mu bivulu ebivulu kyobulaba nga abayimbi ba Museveni bakola nnyo ebivulu ebyokumukumu yabashuwalinga era abasombera abantu kyovulaba ekivulu kibeera ssaawa 3 nga kyereere ogenda okuddamu tulayo ku ssaawa 4 nga kikubyeko nga baleesezi bbaasi wayi Museveni ayagala okuteekawo artificial mbeera okubalaga nti embeera eri nnomo nedda temuva mu bivulu mubeeremu Uganda eri awantu bino ebintu mbadde nzijja mbibagamba ne mbagamba mu tweet nga Museveni agenda kukuba Uganda kati buli omu alina tweet ogenda kujja mu maaso naye gwe nkwata nga ali mu kirasi munongo tolina tweet gye wakola omwezi mulambe 2 3 emabega bino ebintu babadde nga babiteesa nga tubibabuulira nga mugamba propaganda tulimba fraction eziri mu gavumenti ya Museveni engeri gye baagala obuyinza kubanga Museveni afuuse dormant imbecile ali awo ena kaliawo kagongobala kati buli akali okumpi awulira asobola okukwata obuyinza kubanga kaludde nga kakookolo kali awo katutiisa ffe kati abakali okumpi buli omu awulira obuyinza abwagala abakali okumpi buli omu ali mu kulaga nti obuyinza abwagala kati beetemyetemyemu mmwe mugenda okufuuka ekyokulabirako muteekewo abiri naye jjukira embwa bbiri we zirwanira eggumba eyemagere yeeriri ateekawo abiri nze ndi eno mu kirasha ndaba buli kimu tukibagambye America ewoniza abaayo aba Museveni abongera kivulu ku kivulu mubeere mu kivulu mubeere mu bivulu nedda mubeere mu bivulu nabagamba nedda mubeere mu bivulu nabagamba Kampala ali Uganda eri Uganda we yali mu myaka gy'ekinaana awo waliwo ebiwayi ebisoba 5 jjukira ebiwayi ebyo byali bikyalwana titookera olutwa n'awamba Museveni nawamba Obote nga bayekera tebannaba kujja muteeke waaga bwe munaamanya gye tuvudde bwe munaamanya ebyemabega bye tuyiseemu Uganda byeyiseemu mujja kumanya we muli mumanye ne we mulaga gavumenti y'Obote bwe balwanira obuyinza bamaliriza Museveni abo batutteko waliwo ebiwayi biri nkugambye juzi nabalagwa nga Museveni ambuuza sukulu ngamba nkuwe ekirabo kuba nali ne mugamba bonna abo bonna nga bwe wabalaba buli omu alinako ekiwayi n'abalala be yalekayo kubanga kali awo konna nabagambye abo abantu bennyini bakubye okweraga eryanyi waliwo ekiwayi balina abagagga ab'enjawulo waliwo ekiwayi ekikolagana ennyo ne hamu era ekiwayi kiri ekirala kyakubye hamu kyakubye nakivubu bwe kyakubye nakivubu nagamba okay ono bwekiti bwe kiri kati n'abalala bagenda kuzza omuliro n'abalala jjukira Museveni kali awo konna kakookolo balina amamundu balina buli kimu wabulamu abantu ba bulijjo bongera obbabika entunda nti temukola ki temubuuka musigale waawo nedda musigaleewo mugenda kiraba nababuuzizza bw'oba olaba gavumenti ya Museveni erina future gwe bw'otunulira Kampala capital city mwe bajja omusolo mwe bajja gundi olaba wakyali olaba gavumenti ya Museveni ekyalina future gwe bw'olaba ebintu bwe bitambula mu Uganda gavumenti ya Museveni ekyalina future okyayinza okukola ssente mu gavumenti ya Museveni n'ogulayo empale empya kubanga sigala kukugamba ttaka mbuuza otutte ebbanga ki nga togula lugoye lupya ekyo kitegeeza ki teekawo abiri nedda mubeere mu Kampala temuvaamu Pawulo yagamba ani yagamba nti nwanya okulwana okulungi n'okugumiikiriza nkukumye omusalaba ngutuusizza kati amaaso ku lutimbe kale wulira bagambye Al-Shabaab egenda kuba Uganda kasooke ku Al-Shabaab najja wano ne mbagamba Museveni Al-Shabaab abasumaali aba-Al-Shabaab batendekerwa mu Uganda ne kakati wenjogerera gende nakasongola bw'otasangayo abasumaali Museveni yeekwata okubeera mbu yayimirizawo Somalia atendeka abasumaali aba gavumenti ne poliisi ya Uganda ya Somalia etendekerwa Uganda omwe mwaleetera Al-Shabaab Museveni ye nanyini Al-Shabaab nga bwe yali nanyini koni simanyi LRA Lord's Resistance Army nga bwe yabikola mu ggulu bwatyo bwabikola Somalia nabagamba Museveni ye ADF awakana genda obuze ku Jamiru mukulu yagamba Museveni ye yatuwanga ebikola tukole ebyo bye twali tukola kacha neti kula
nabagamba Museveni ye M23 ate bino ebintu byenjogera mbikakasa weewaawo mu mukama waffe Yesu nze sijja kuwano nembalimba ulira nabagamba ku mwami gwe bayita Kalemera Canisius genda yo mugugulingeko munonye ye muogezi wa M23 mu gwanga ya Kongo Kalemera Canisius muogezi wa M23 mu gwanga ya Kongo oyo musajja yali ku ddala lya sergeant nga yatendeka UPDF ne SFC ebihanga kiri awo mu kiruhura waggulu awo mu Mbarara baraks y'ebihanga ntera nnyo gyogera ku wano bihanga Kalemera Canisius yali ku ddala lya sergeant nga instructor mu bihanga baraks genda yobuuze mutendekero ly'ebihanga yali akolagana ne omuntu yali akulira department eyo gwe bayita chief inspector oba CI bali bamuyita JB Byarugaba era nga nickname ye bamuyita mwana bw'oba ino wa UPDF yenna mubuuza akuli okumpi oba tamanyi mwana nkugambye JB Byarugaba ye yali CI chief inspector nga bamuyita JB Byarugaba nga nickname ye bamuyita mwana bw'oba ino omuntu yenna wa UPDF mubuuze ku bantu abo bagamba nti tobamanyi ku Friday ku besimu nve ku internet naye oyo Canisius Kalemera ye mwogezi wa M23 kati bw'oba ino kyagala kyonna ekifa ku M23 Canisius Kalemera yali ebihanga mu UPDF ye mwogezi wa M23 kati kyonna kye kiri ekyokukuba Uganda Museveni akiri mabega 1 Museveni ali mu kaseera akazibu bulijjo kembagamba nabagambye bali awo beeta kulayira ekifi ky'ennyama y'omuntu aganye kyogero omuntu amugamba penyama yange nona yasirise nakugambye Museveni ojja mugenda kwogera kiki kyemweta kulira ku lujjuliro mwe maze munseko ne mujjukire wana abantu bonna bawulira video buli omwe ngambe pale yagwa mutoyi mwenna abasinga wano mwasula ku mpale ya mutoyi mwenna abali wano mwesuubizambako ennyama nja kuwa ennyama yange ensonyi babijja kuwa ennyama yange mwina bali wano mwabikola oyo yennyini yali politics ku national level lwakuba wali abeera wa family level Museveni alina ekintu kyatuulidde kyasirikidde ayongera kubalaga nti Uganda eri nnomo wabula Amerika egamba mudduke mufulume ekibuga Babylon kigudde mu kifulume wabula mwe muli mu Babylon muli mu nkudi nedda mukube enkudi mugende mu maaso buli muntu ali wano ebyo bipapula bitambudde twabitaddeyo tubishe yalinze mu gundi ezenjawulo bitambule Amerika yeerabudde abaayo kati Amerika bwebeetidde bannayuganda mwensiga ki mbuuza bannayuganda mwensiga ki naye amanye ekiri Uganda awo obanga bo ababadde mu kweyagala mu buyinza bawulira baagala change mmwe be bafuze emyaka 38 mwensiga ki okusigala nga mmwe munyumirwa bannange munyumirwe naye waliwo ekizanyo bakiyitanga batya obulumi n'okunyumirwa munyumirwe nze mbamaze bw'oba tonna bakulabako nabagambye Museveni agenda kukuba Mbarara waliwo hoteli gye bagenda okuba Mbarara gundi waliwo abaana baŋŋambye abasoma ku KIU mbu babagambye mbuno ku KIU wali abasomali bangi n'abalitulya mbuno abatujju baagala kuba KIU abaana babagambye nti no tebatuula mu gurupu beewale biki naye ebweru mwe muli mu nkudi nedda munyweze katumbe wiiki mbamaze bannayuganda mbamaze naye wano wetuli wano katugende mu katumbe wumbe week fast olunaku lwali lunaku lwa Sunday video yo ku Sunday n'olwaleero mukyagi digestinga ekyali namu mu matuga mmwe waliwo mwe yangambye buli lunaku ate kugiraba bwalaba endala zonna zalabya ddayo n'agiraba ko olutwayogera ku bulombolombo ennono empisa amateeka ne bayibuli bwe twalaba abafalisaayo abakyusa obulombolombo n'ennono nga babinyigirizisa abantu ne babitabulatabula n'amateeka ga Katonda kati Yesu najja n'abatwala mu constitutional law ne batandika okutaputa amateeka ne Yesu mwagamba bwe muti naye kiri bwe kiti abantu mubakola bwe muti naye ng'ekintu kiri bwe kiti lwaki mukola bwe muti nga Bible egamba bwe kiti bali mu constitutional law
Yesu yali mukugu mu constitutional law Yesu nakomawo najjo okutagulula obulombolombo n'ennono nga balaga buli kimu kiriwo lwa kugasa wabula tebiriwo lwa kulumya muntu nga Bible bagitaputa kulumya muntu obulombolombo n'ennono buliwo kulumya muntu bwegera ko tibanange Buganda mmwe mugabe ebyapa ali mmwe mugaba rusitizo obusulu mmwe mutuwe ebyapa mu ngalo naye bannange lwaki omusajja atumenya ne mutayogera nti waliwo abaana bayisa mu Buganda amaaso bayisa mu Katikkiro eyagaba ebyapa abaana tebarespectinga Buganda Land Board abaana bayisa mu obulombolombo n'ennono batumenya amayumba mwogera ki mayiga takiisangako mukamwa oba yapama kipamenga yakiisa nnyuma mayiga tayogerangako ku bantu be bamenya amataka be bamenyera amayumba abali ku mataka ga Buganda yasirika takiisangako mukamwa bw'aba alina we yakiisiza nnyuma naye bw'ovaeno omubuuza naye gwe yakuŋŋaanya sente z'abantu ku kyapa mu ngalo babamenya olinda ki oyogera ki abo abaana waliwo abaana abo bamanyira nnyo Katikkiro abaana tebassa mu Buganda kitiibwa Yesu yajja mu constitutional law n'agamba bw'ati Buganda eriwo okuyamba abantu baawa obusuulu n'ebyapa bya Buganda nga bagala protection okuva mu Buganda abantu babamenye mugamba ki ate era abantu be bamu mbadde njawo abantu b'ebitundu bya Sisa simanyi waawo simanyi ntebe bikoze bitya ebbedo bendeedo simanyi era Buganda Land Board eri mu kutambuza gapapula mbwe wandiika abantu simanyi okubayamba nga bamenya abeegindi n'esirika n'etayogera naye nange Buganda Land Board muwonye nga siina kyapa Uganda singa mbadde nyina ekyapa mu Buganda Land Board nandikuye omuntu omusekuzo ku mutwe ensonga zange nandizitute wa Kabaka butereevu nze nerabire Kabaka siddamu kudiringana muntu yenna nga kya administration kya mukifaanana bwe kityo nga mayiga akyali mu kya administration ekyo wabula bw'obagambako Yesu we yajjiranga bwebityo bwe biri ng'obabuuza bannanga abantu babamenya abali ku ttaka lya Buganda gwe gweyisaamu obulombolombo n'ennono amaaso eyo vidiyo ekyalinamu nnyo mu matu g'abaana b'abantu waliwo omuntu yaŋŋambye nti eyo yo kwolwo lwe twasooka okubuulira wano ku platform eno ntwala mukisa guno gagamba bonosoma ekitabo kyawo kubikkulirwa Bayibuli etulaga nga Mukama awa ebiragiro eri malayika wa buli kanisa eri malayika ow'ekkanisa y'Eswatira eri malayika w'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika bw'oti ekkanisa eno erina malayika akola buli lunaku eri malayika w'ekkanisa y'eno ASPC Muwire Bible and Church Politics and Bible gamba abantu wandiika bw'oti byaŋŋamba bye mbagamba buli lunaku buli kanisa ennamu erina malayika waayo genda osoma okubikulirwa Bayibuli eyogera bulungi ekkanisa omusanvu eri ekkanisa ey'egindi eri malayika w'ekkanisa eri malayika w'ekkanisa eri malayika w'ekkanisa genda obagambe bw'oti kyova olaba buli lunaku mugamba ate pastor leero lwasoose malayika akola ali active okutambuza message Bayibuli egamba bamalayika gy'emyoyo egituweereza bamalayika be bakadama bafe okimanyi ekyo ng'omuwarabu bw'alina kadama we mu nju owange kamu sida taharu sida nga bw'obiwulira bwe bakuzunza bwe bati waliwo malayika alina okuzunga ku lulwo muggulu ku nsi muggulu ne gy'oli eno ekkanisa erina malayika omulamu atuwa ekiva muggulu buli lunaku deyire kale ate oyo malayika ali politiko ateeka okutubuulira biki ebifa mu politics mu bisenge by'amakolero ga waaka kyova olaba wano temutubanja kintu kyonna naye kiri kiri kyemutubanja totemya bwe kikuyitako tokuba ku simu yange nze kansirike muntadde ku kikaliriro naye ngenda obbateeka ku kikaliriro olunaku lumu pasa naye olwaki atusinikirako ebinnyo kale naye kati wano wetulaga ne tugenda mu kitabo ky'okubikkulirwa olunaku olwali olw'emmande eri malayika ow'ekkanisa ziri 3 mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu nga Mukama yatubuulira waawo ebigambo ebyataasa obulamu bwaffe twali tubuuza Uganda twagala change oba nedda nga waliwo ekkanisa 3 ze yawandiikira emu ebuguma tebuguma endala erina erinnya ery'obulamu naye ate enfu endala egumiikiriza abanikolayiti naye ate ebikolwa mulimu abo abaakuyingiramu mu lukiiko lwa Buganda abanikolayiti nga beeyita Abaganda naye nga bakulyamu olukwe naye nywera kubanga ngenda kujja nkutaase sigala ng'oyimiridde ku ekyo ky'okkiririzaamu soma okubikkulirwa essuula 3 osoma essuula ennyiriri ezo zonna Mukama alina kye yali atugamba awo olina erinnya ery'obulamu eryokufa olina erinnya ery'obulamu naye wafa naye wakyaliwo chance ey'okuba omulamu nga Amerika emaze okugamba nti nno waliwo obutujju obugenda okusaanyawo Uganda kitegeeza waliwo erinnya ery'okufa naye wulira bw'onoonywera n'oyita mu kaseera kano ate ogenda kuba mulamu nnyo ate kana kaseera tugenda kayitamu kubanga Museveni byonna nababuuza ennaku ezo nababuuza ne mbuuza Museveni we nabaweeredde ekyokulabirako
eky'omwana muganda wange njala gwe yalumye nnyo n'agiyingeri gyava mu njala nalya emmere yange nensirika nangamba naye gwe njala nze badde nnuma bweti gwotereka emmere nga nze njiraba mu ndabirwamu nembuuza Museveni gwe Museveni olowooza mazima ddala mutunyigiriza emyaka 38 n'ejjoogo lyammwe nga ffe tusirise nga abamu ku ffe mwatutendeka abamu ku ffe mwatubangula mwatubugumyako kale kemulowooza akatono mmwe ne mulowooza nti abasajja abaakuba emmundu ne bagenda mu byalo ne batuula ne mubanyigiriza ne bakuba empala ebiraka bwe batuula ne boogera emitima gyabwe ne boogera n'emitima gyabwe nga gyefunyiza mu nnyama yaabwe tebasobola kufuna solution ne bafuna pulaani B sigamba pulaani B olwo babasingo maaza waliwo pulaani B ye yapatana basingo maaza kyabakola buli lunaku ate kubasuula mu mota mmwe mulowooza ddala nti kugamba bamama ba Uganda bo basiru tebazaala bazaala birerya bazaala nkolya abanyarwanda be bazaala najja ne bagamba abanyarwanda muzingule ebintu byammwe muve Uganda ne muganda naye kati temufuluma kuba temukyalina we muyita temufuluma mubeereemu temufuluma mubeereemu abaategeera ne bafulumako aya baasi abaasigalamu mubeereemu Papa yagambye Museveni sagambye simu papa yakubidde Museveni gye bateesezaako mugundi mu meeting n'amugamba nengera omusaayi naye guli mu famire yo naawe Uganda Bible egamba bweti Isiraeli yagenda okutuka wali ku nyanja emyufu gye nababulidde interpretation y'ennyanja emyufu bonna baali bavumu tewaliwo n'omwatya mwesibe enkoba tunywere mwesibe beloti zammwe mwesibe ebyokulwanyisa byonna tusomoke redisi tugenda gisomoka tumaliriza ffe bawanguzi mugenda kulaba abalabe baffe nga redisi bamalawo weewaawo eyo ne tuvaayo ne tugenda mu kitabo kya Yokaana essula nnyo okuva ku lusooka okutuuka ku 42 nga tugamba mukimanyi nti tewakyaliyo Mezaya mulala mu byobufuzi bya Uganda Mezaya y'ono abo be mulaba aboogera nga abatamulaba balina ekizibu abamu tebaagala kukkiriza abamu yoyo gwe tulina omukyala yayogera ne Yesu n'amugamba tulinda Mezaya agenda kujja Yesu n'amugamba bw'oba okyalina Mezaya gw'olinda y'ono gw'oyogera naye era ekyandeeta buli nnyonta yonna egenda kuwona ebizibu bya Uganda byonna bigenda kuwonayo repeat Uganda ebizibu byammwe bigenda kuwona nina tweet z'emmanja wano naye senga tweet ezo sizirabanga zitambula ne muzi-retweetinga oba ne muziteekane ku Facebook ate muziteeke ku platform ziri okubabuulira nti bannange Amerika ereme kwerowooza mbu simanyi mbu yeesooka bisomola ffe twagisooka era okumanya twagisooka yo yatulimbye mu Al-Shabaab Museveni yagenda okuba Uganda era Amerika teddaawo nerowooza mbu biki tulina omutendera gwe tuliko ogwenkanankana ne Amerika mu kusomola ebyama oba erowooza mbu yabisomodde mbu yatulabudde ffe twalabuka dda ne gye babiteeseza tumanyiyo era Amerika mugibuulire kati sawa yakubanja gwe nkukwatako nga tewaleese busa kumala kibiina ati bulijjo mugamba tulimba biki kati Museveni kaabakube mu linnya lya Al-Shabaab yensonga lwaki Museveni tannayogera oyinza okungamba nti ebizibu ebiri mu ggwanga Uganda Amerika yesooka obbimanya nga Museveni tannaba bimanya lwaki asirise kubanga twamu exposinga kati ayagala biveeri bagambe era bannange mujjukira lwe baatukuba omulungi ogusembayo nali nkyali nzekka nyina following bantu 6 mbagamba bagenda kuba parliament bagamba babannange ono omwana naye ali wanaatuyiya mbuno olw'okubalumbuye yagenza kati laba mbuno akola ebyalumbuye mbu security alert mbwani ayawo ate ebiseera ebyo nalina musta kyena baba omunyarwanda mu Bible ni politics mukakati sebo mbu Museveni alese bombuye omulala lumbuye ali mukomera mbu waliwo lumbuye azze babikuba parliament yonna nayina abantu bange ebiseera ebyo balinga 6 era abantu abanyambako okutambuza obuntu obwo yali comrade Nuwa Mutwe comrade Bobby Yanga omugenzi Sky Soldier kuba platform zaabwe zaali zakola dda ne babutambuza mu bagamba ono munyarwanda yabyogera ddi mwali bagamba nti nze ndi munyarwanda ali abagamba nti ndi munyarwanda ngeze nkukwate mu mpito munyarwanda ojja kundaba abamu munzaala tewakyaliyo Mezaya mulala Mezaya gwe mulaba oyo atambula nga ddene kaperenda munagende Galilaya nagenda mu njuyi z'egindi nagenda ku njuyi z'egindi yoyo Mezaya kyova olaba alwana nnyo jjo yaleese abasamaliya bazze ku kavule n'ababuulira enjiri y'okuwona ennyonta forever abasamaliya bazze ku kavule
ne bagamba nze bampita Ssenyonga Omusamaria eri bannange leero kakasiza ebigambo bya wano we wali amazzi agawonya ennyonta era sizenze naye nzize n'ekibuga kyonna bayibuli egamba omukyala yaleeta ekibuga kyonna kiwulire Sky Soldier yafa mu byobufuzi so is late Sky Soldier anuma naye buli nnaku 3 nzirayo ku malaalo genda be oba yazuukidde nga bwe yagamba naye mbaka kasata nazuukira naye mwana okola kyonna ekisoboka okulaba nga omugenzi Sky Soldier azuukira ate byenjogedde sibyogedde mu bubi so now oyo ye Mezaya oba mukyalindayo omulala mulabye olunaku olwaddako twali tusoma ku mugaso gwa parliament twali mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 15 okuva ku nyolusoka paka ku lunyiriri olwa 35 ne mu Yuda essula 1 okuva ku nyolusoka tuka ku lw'omukaaga kulira twali tugamba okuzuula omugaso gwo okuzuula omulimu gwo mu kiseera kyo mu tayimu yo nga twebuuza parliament yazudde omulimu gwayo jjo nalabyeko munyagwa ngagamba bana badde okubasaaga singa zina badde leader opposition nabadde ngenda walire eggulu nedyoka nkola bwenti kubanga obalabanga aboogera ebirimu amagezi munyagwa bwe baakukwasa kusase tuwe successful story yo mu kusase bayibuli egamba omwesigwa mu katono yabeera omwesigwa mu kinene bwe baakwesigisa omutwalo wagukwata otya olyoka osabe emuliyoni omutolo n'agyete muliyoni omutolo tagamba nti miliyoni muliyoni esente muliyoni emu kati omutwalo gwakulema okuwembalira oyagala tukukwase muliyoni munyagwa tubulire bwe wabeera ku kosase wakola ki bwe wabeera ku kosase wagenda kulya musimbi tubulire successful story ye bayibuli egamba omwesigwa mu katono ne mu kinene banete mutuma abaana bamwe mpuuga gwe twali tusinga okumanya eryakuta erinnya lya mpuuga yabba sente bilioni 5 nabba bilioni 14 simanyi milioni 14 bilioni 14 eza cooperatives yazibba n'endala nyingi twali tulyawo ekizinga mpuuga tekirina ttoyi buli omu wasanga watuula ekizinga mpuuga tekirina simanyi galimpitawa twabadde tulyawo David Mpuuga eye Masaka kawa Rakali David Mpuuga yabbye obukadde 2 David Mpuuga ekizinga Mpuuga tekirina ttoyi commissioner Mpuuga yabba parliament Mpuuga yabbye ku Gombolola simanyi ku district ye Rakali okuzuula omulimu gwo mu biseera byo mu biro byo n'omanya ky'olina okukola n'okola ekyo wano twayogera mu Samwiri ekisooka essula 15 Mukama yaleeta Sawulo nga wakuwoolera ggwanga Sawulo yadda mu bitiibwa Sawulo yadda kugamba era kwolwaga taliiko nfuufu ganyuma mu Isirayiri gwe era kabaka wa Isirayiri yagenza okulumba Abameriki okubakuba era olwaleero aze ng'olutala luwangudde naye ng'aleese ebintu bingi nnyo era ne kabaka w'Abameriki amuleesa amudduse emisinde ng'amusibye empingu era omusasi waffe yagenda nabo mu lutalo bw'ati bw'alipootinze ne balaga kabaka w'Abameriki nga bamusibye empingu adduka era kabaka wa Isirayiri alina amaanyi ono yawanje muwambe yamuleese bulamba kakati bibino ebibaddeyo Sawulo mukambwe ennyo tasaaga ekitiibwa ekyali ekya Katonda Sawulo n'akitwala bannanga kataliiko nfuufu kw'oluganyuma mu Isirayiri nga kabaka wa Isirayiri yawambye kabaka w'eri n'amuleetera ku mpingu era babadde bayingira amukubyemu awo kibooko era omusasi waffe ebibino byakutte mama Sawulo lwaki onkuba Sawulo n'addira ekitiibwa ekyali ekya Katonda kyonna n'akyambala Katonda n'agamba oke kye nakuyitira tewakitegeera kati obukulembeze mbukugyeko mbuwadde mulirwanaawo immediately ekigambo ne kijjira mu Nabbi Samwiri n'amugamba ku ebyo byokoze ebyo era ne batandikirawo era olwaleero atuuziza abakulira Nyoga ne parish Modo era agambye zino ente ze baleese bagenda kuwa buli parish okufuna ente ez'amagi aleese n'ente ez'amagi naye aleese n'enkoko ezikamwa Isirayiri egenda kutumbula ebyobulimi n'obulunzi kubanga ebintu bye bajje mu Bameriki tebigenda kutuleka mu bwavu Mukama n'amubuuza kwegamba gwe gwa planning ennyo okunsinga okimanyi nti gwe wali omunafu ennyo mu kika ky'ewammwe okimanyi nti mu bika bya Isirayiri ekika kya Benyamini kye kyali kisembayo obunafu okimanyi nti ate ne mu kika famire yo ye yali esinga obunafu naye nga ne mu famire gw'osingayo obunafu nti ye nga nakujjayo n'ekufuula omukulu w'abantu bange Isirayiri kugamba gwe gwa planning ennyo kale kati oba gwa planning ennyo nkugjeeko obukulembeze bwa Isirayiri mbuwadde omulala kasita tozuula ky'olina kukola kasita oyagala okwambala ebitiibwa okusinga jjotte gy'olina okukola ng'omanya wava dda kuluuma
kwolo twagenda ne mu kitabo kya Yuda Sulemu okuva ku nyosoko tuka ku lunyiro lw'omukaaga wano Bible mu lunyiro lw'omukaaga Bible egamba bweti ne bamalayika bwe batamanya mulimu gwabwe bamalayika abali mu ggulu bwe batamanya kye baali balina kukola yabagobayo n'abasuula kasita tomanya kyova olabanga babonabona mpuuga mayiga mu Buganda obonaabona lwakuba wava ku kye wali olina okukola n'okola by'otalina kukola bw'owulira ng'ekitiibwa olwanira kirwanire naye nga futu soja ayita mu kitundu abantu bonna ne bagwa oh maama futu soja abaana baffe baabo Katikkiro n'ayitawo n'aswala lwaki bafutu soja bali mu line of the duty line bali mu line of duty bakola bye balina kukola Mayego okuva lwafuuka kadayideli wa Museveni Mayego okuva lwafuuka coordinator w'okubonyaabonya Buganda ne bw'onooyambala obukooti ojja kuswala ne bw'onooyebuzaabuza ne bw'onooyogera ebisoko ne bw'onootulimba kabaka yankubidde era mbaddawo mu ddirisa nga njogera naye ng'abalengera wano wulira mwasa kabaka waffe n'omuteeka ku mutendera gw'omuteeka ku gundi video call naye Mayego oli awo wonna olwana kufuna kitiibwa toyina kitiibwa kubanga wava mu bye wali olina okukola munaye webale musaba ne munyambe ngako ebintu nga mubi typing awo nga nsoma bisomi mama musa webale abala baseka museke naye muliddamu okundaba nga naye yali wile tosobola kumutegeera nga nsomesa ku Harvard University binozanya nange bwe tutuuka ngenda kusomesa Bible and Politics ku university mu nsi yonna ngezesanga omuntu asomesa ekigambo Bible and Politics ku Harvard University mujja kumbulira gye mwakijja oba ku university yonna mu Uganda mujja kumbulira waje mwakijja nange mbireko lekikyala bino musaaga nange olunaku olwaddako twasoma okubeerako bye tufiirwa ku lwa Uganda okubaako bye tufiirwa olwa Uganda tubeereko bye tuwaayo ku lwa Uganda mmwe kambabulye ne mu ggulu Katonda talinayo bintu byabwerera I repeat Mukama asobola okukola ekintu saddenire naye oba wasasudde omutango n'alyoka kikuwa saddenire nga bw'onoosasula DHL ne kugamba ebintu byo bijja kutuuka mu weeks 2 okuva kati enkera ne bakukubira essimu hello ayina essimu wile yes your package your consignment from Texas etuse no kama ile ate bangabye mu weeks 2 etuse jango jinone mpero kubino kuva Texas Canada UK never nange bwana abibwa mama kulike baby waliwo etwa nengamba naye Mukama kubyannumiranga mu kivulunga Mukama lwaki nenzijukira nti wamma nawo nali nina oyitawo Bible egamba bweti mu kitabo kya Second Chronicles ebyo mu mirembe sura 3:2 Isirayiri bwe yakizuula nti bagenda kugirumba negamba omulabe waffe okusinga okujja wano omulabe waffe okusinga okujja wano anywa amazzi gaffe ajje wano atukube alwane nafasiisire wano ng'anywa amazzi gaffe enzizi zonna tuzizibe Bible egamba ne bazibe enzizi zonna n'omuggo ogwali guyita wakati mu kibuga nagwo ne baguyiwamu enfuufu nagwo ne baguzibikira nagwo ne bagusiba omulabe n'abatiisatiisa n'abagamba kale ngenda kubasina bakujjanga ennyonta ebasse kale etutte weewaawo olutalo lwamulema kubanga Isirayiri yaziba amazzi gonna lwaki temuziba omuggo oguyita wakati mu Uganda ako kalwanda akatubonyaabonya n'abanyarwanda ekonomi yaabwe eyimiridde ku Uganda njagala mutubulire Rwanda tujjayo biki mumanya biva Uganda biyingire Rwanda olaba ne kalwanda katumanyira ne kaziba akagga kewaako era ffe ne tukaaba wewe Rwanda eziyewo Rwanda ezibyo naye nga Rwanda yasala wezibewo naye ate nga byekozesa erijja Uganda naye ne balaga nti tebeetaaga ate nga katwetaaga nnyo lwaki mmwe temuzibe ekkuba erigenda Rwanda namwe ne mugamba omuggo ogukulukuta oguyingira Rwanda tugusibye lwaki tetugalawo amaduuka Rwanda Rwanda okugamba nti osuubula Uganda kiringa omuntu bwana kugamba nti asuubula Dubai omunayiga okugamba nti asuubula Dubai oba China ekyo omunyarwanda agamba nti asuubula Uganda Kampala aho ngaho ndaje omuli Kampala olwo wakabi ekikuubo kye okimanyi nti nno Rwanda waliyo ekikuubo ne bannange Rwanda mukopa bisajja mmwe mukopa ne mukopa n'erinnya waliwo abaana abazanya ka comedy omusomesa wa Mansi abaana beeragirira simanyi omunga igodi fulani nga pasi makayagamba bw'otafuna 40 migo
kati omwana oyo master yabera n'emigge mingi nnyo mu kirasi oyo watuli ulala munnaye ng'agaba maasi ng'omwana omwe awamu n'essere bamugamba ntaasa ng'amala okuwandiika bulungi nnyo ekigezo ng'awo ono nga nono awandiika ono ng'ateekako amanya ga munne ge yateekako teyateekako gage nga master ajja ng'agamba bannaaye era olwaleero asinze mu maasi y'asiima owire ng'asoma olupapula olusooka ng'addamu ng'asoma n'olwokubiri asiima owire 999 n'ababuuza kiki kino gwe wakoze empapula mmeka bagenda okukizuula ng'ono yakoze n'awooli bagenda omugamba akoleyo ennamba emu ku nnamba ze yayise nga tamanyiimu neegi abanyarwanda mubeereko abagezi bwe mukopa ate temukoppa n'erinnya si bwe balina ekikuubo olabanze maama Ebeni bwe yanyambako mu practicals za biology era n'ateekako amanya gange asiima owire ekizamina n'agamba asiima owire ng'ate ye muzibu nnyo kugonza naye mukopa ne mukopa n'amanya gammwe nafuba okumanya nti amanya ne index namba byo birina kuba byange waliwo omuntu yangamba pastor lekera okuyogera ebyo ebintu bajja kusazaamu simanyi olupapula lwo simanyi mbuno biki mbu enkyo ajja kubanga yagala kugenda mu byobufuzi simanyi mbuno bachallenginga egundi ani bagamba muno zengenda beera mu byobufuzi byamu alina okakafu nze mbadde ensaaga ebyo nabyogera kufuna likes naye mweno mu kooti bakubuuza obimanyi nti sibimanyi balimba ate nga nabyogera kufuna likes aleeta obukakafu aleete video nga mamebe nyampa olupapula lwe ekyola mu biology practicals okkirizibwa okutunulako ewa mulirwana wama tugende mu maaso tuve wano tubeeko obugga bwe tuzibe enzizo omulabe waffe aleme okunywa ku mazzi gaffe ate atubonyebonye ku mazzi gaffe olunaku olwaddako ne tusoma mu Matayo 16 okuva ku 13 paka ku 19 nga tugamba tugenda kuzimba Uganda etanyenyezeka ebyo bye mulaba Abamerika bye babagamba mbu bagenda kuba Uganda simanyi Uganda egenda kusaanawo kitegeeza bwe kiti tugenda kuzimba Uganda etanyenyezeka nepitawo n'endagawa gwe wamawulira tugenda kuzimba Uganda ku lwazi Yesu yagamba Petero ngenda kuzimba ekkanisa eno ku lwazi n'amaanyi g'emagombe tegagenda kusobola kuginyeenya tugenda kuzimba Uganda ku lwazi n'amaanyi g'emagombe tegalinyeenya Uganda naye ebyo bijja nga mumaze okwetegeera omulimu gwe mukozeeko Yesu yasooka kwekyekinga gye muyiteeyo bagamba batya bwe mwabadde ekasanda bagambye batya ate juzi bwe twali ku kavule bagamba batya bagamba mbuno gwe pulezidenti ne bagamba nti gwe Amiini abalala bagamba nti gwe Beni Kito Kiwanuka abalala bagamba nti gwe Kayiira ng'oli wa Mbogo awo omanya bamanya nti wa in line of the duty oli ku mulama gwe bakugamba nti gwe Amiini gwe Kayiira gwe Beni Kito Kiwanuka ng'omanya you are in line of the duty edda twabangako bamaster betutyanga waliwo master bwabeera ku duty nga nebitogera tatubimanyi master ali ku duty yani twali tulina master Faruku nga wayambala esaati emyufu nga mumanya muwedde nga ye master of duty atebuuza master of duty olunaku lweggulo lwe twasomye omuto gwabadde gugamba nti tulina okumanya kye tuli eri Uganda kubanga bw'otamanya ky'oli eri Uganda tosobola kubeera na mugaso taata wenna bw'otamanya ky'oli eri famire yo ye taata akomawo ewaka n'abuuza emmere nga teyaleseewo kameeza ye taata agamba maama bannayo omuntu ng'akooye omujanjaalo naye nga n'omujanjaalo gwagamba mbu naagukooye si yagugula wabula agulira omujanjaalo gumukeeta ayagala alyo ku nnyama oyo taata aba tamanyi kyali eri famire ye bataata abamanyi kye bali eri famire yaabwe yeewaayo n'agenda mu kibuga wakiri ne yeetika emigugu n'akomawo ewaka nga alina kyaleese eri famire kubanga aba yeezuula nti ye nannyini famire gwe taata bw'oteezuula taata obeera otya waka maama n'ayambala olugoye n'akyusa n'ayambala olulala n'asiba enviiri nga tomanyi wajje yajje ssente zaasiba enviiri tomanyi jjangoye zaayambala ate notatwala na mutawaana kumubuuza kubanga era ajja kukubuuza gwe wangulidde luliwa nze ennaku ezo naye bannaye mukama yampa omwana twali twogera ku video maama we ye yamuseetinga n'amugamba mami enviiri zo nga zifaanana mubi ddali tulaba nga enviiri za mami zifaanana mubi komani obirabye munnange obirabye kati awo nga nina okulaga nti nondi taata neneebuzaabuzamu awo ate nga netiwaaka egambye ate luli nno mbadde mbawulira naye kati sikyabawulira naye nga nkiwulidde naye nze mbuuza wamma gwe taata obeera otya waka nga famire eri byayo naawe oli byayo byebyo ebiri e Uganda
Bannayuganda muli byammwe, Uganda eri byayo. Wabula mugamba muli bannayuganda. Bannayuganda muli byammwe, n'Omunyarwanda ali bibye. Gwe munaategeera kye muli eri Uganda, mujja kumanya kye mulina okukola. Bayibuli egamba bwe bati bamanyi genda y'obabuulire mu kitabo kya Matayo 18:15. Genda y'obabuulire. Kubanga bajja kufuna obuvumu otegeera kye bali. Bayibuli egamba nakuwa obuyinza n'ebisumuluzo ky'onoosiba mu ggulu kinaasibwa ne ku nsi, ky'onoosibwa mu nsi kinaasibwa ne mu ggulu. Matayo 18:15 paka ku 2. Ate mu Romans chapter 10 verse 15. Chapter 10 verse 15 to 19. Wano Bible egamba bweti bwe baba tebamanyi mugendeyo mubabuulire kubanga n'okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo ky'obagambye. Kyovula Museveni alina bakwata abasiru n'abakakasiza ddala nti bannange nze nenguze eyinza okuba enneme naye muhoozi wano walaga agenda kusalako abantu bonna abali benguze emitwe era nosanga omuntu agamba era naye PLU kitegeeza babbi bonna abali mu PLU bonna babbi basaana kubeera luzira bonna babbi okuvira ddala ku muhoozi omukulu w'ekisinde Mawanda simanyi coordinator Toyota yatwala leke embulo n'embulo gempaaka alunda entulege n'entugga ezize. Genda okibuuza abantu abadiridde embulo ebisolo byonna ebirimu bibye ayina zebula ayina ng'azirunda nga nte zize bonna babbi naye wabula batugamba muhoozi yagenda okutereeza okola ku nsonga y'obubbi. Muhoozi we yali abba yatandikira ku banka kyova olaba obubbi bwe kyebugenda kuwona babba Green Land Bank era abalamuzi mu ba suspects be bayita mulimu Muhoozi mulimu Sale ne mukazi we mulimu muka Museveni be baali ba suspect bwe babayita okujja mu kooti omulamuzi asooka ne bamujja mu musango ne baguwa owokubiri bagumujjamu ne bagukwasa bamugemererire ne bamusindika eweeru okusoma ng'etteeka ligamba omulamuzi bw'omusango bwe guyita mu mikono gy'abalamuzi basatu nga tegunnaggwa gufe. Iyo technicality gye bagendamu bamugemererire n'abayita okujja mu kooti okwennyonnyolako ku nsonga za Green Land Bank nga ye mulamuzi asembayo ne bamuweereza ebweru okusoma omusango gwa Green Land Bank ne gufa. Juzi bwe baali baguwulira mu kkosa senga baddamu ebya banka zonna bakantuntu bwe baabituukako katuntu ne bamujjako ne babikwasa Munyagwa ne Munyagwa aliyeko Munyagwa nayo yakati yali mu kutuba amagezi mbwaba kuba una nuupu ani yakugana okujja mu nuupu ebyo bye bali mu kuvevenga ekifo ky'obwa leader of opposition bannayuganda be bakironda okusinziira mu teeka lya Commonwealth. Bannayuganda bwe balonda akalulu omuntu oli akutte namba 2 entuuyo ze tezifa bweziti entuuyo z'abo abakkiririza mu ebyo idea zaabwe ezibafudde bannamba 2 bazitwala mu parliament nga manifesto yaabwe erina okubeera implemented wali mu leader of opposition. Naye omusajja bamuyita Lumwa Richard najja n'agamba mbugwe balonde leader of opposition interest ze yatambuza mu kalulu okukwata namba 2 ze ezibeera implemented mu shadow government. Wabula Lumwa Richard kakati ate nno bwe muba musazeewo ku amending eri etteeka mu amending tuliteeke mwaka waayiro kabeere nga bwe kabeera mu Commonwealth. Leader of opposition eyakwata ekyokubiri atuule direct mu parliament mujja kuwulira mu kisanja kya 226 nga nze nalidde nga nze nakuta ekyokubiri ne Kabaka yekka ntuule mu parliament direct mujja kumpulira ne mutabani wa George William Sentamu. Wabula mbuno Lumwa Richard mbuno lawyer tamanyidde ddala leader of opposition asimbuka ku kikolo ki yaleese Lumwa Richard mu bisanja bigenda okuddako nga Museveni avuddeko 2026 nga tulonda ekyo ekisanja Museveni tajja beerako nja kubanza okusiza Kabaka yekka mu kaseera katono nnyo bwenti mbeere nga nze leader of opposition kubanga awo nja kuba nzimba buzimbi opposition mpya nga nze nsinze mu bibiina bya opposition n'ababaka 8 NRM teinaamu eringa CP olwo NRM nga ye CP naye olwaliro lwa kigambo kya Katonda lwa politics munange nga nze nsinza ababaka nyina ababaka bange 8 mama ebeni ani awo Fani Katongole Buwama ani awo funye yawo bantu nga nze leader of opposition nange ntule mu parliament mulyoke mutuwulire tulyoke tunywe buchayi bwo mu parliament obwo mujja tuwulire wama tugenze mu kigambo kya Katonda kati Lumwa Richard
ate muzze mu nseko naye bali shababu egenda bakuba Uganda Museveni agenda bakuba Katonda waffe Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukebaziza olunaku lwaleero Mukama tuli wano nga bulijjo eri malayika w'ekkanisa eno jangu oyogere eri ebyo Mukama byakuwadde okutuwa tuteeseteese emmeme zaffe n'emitima gyaffe okuwulira amawulire agava gy'oli ayi Katonda tusaba ekigambo kino kiganye kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza bino tusabye abantu bonna ne bagamba nti amina. Now oyinza okuba ng'olina embeera ekukutte oyinza okuba ng'olina w'oyita w'owulira ng'olemereddwa bannaggwano bonna ekibafudde bannaggwano kwe kulinnya ku nfeete embeera eziba zibatuulidde abantu bonna ekibafuula ab'enjawulo n'ab'amaanyi oba abeebuuzibwako y'engeri gye baawangula ebyo ebyabali mu maaso omulembe gw'Abanyarwanda teguvudde gutujooga mu Uganda bwe baafeesinga pulogulemu nga Uganda tebalina butuuliro ne Rwanda Byalimaana abagobye baatuula ne bapulaningira olusozi olwo olwaleero ensi bbiri baazigatta emu disitulikiti ya Ginnayo kubanga baali ku kaguwa ka kufa na kuwona bali ku kaguwa ka kufa na kuwona olwongo obota abazudde nti Uganda bamwefuulidde yabasembeza baagala mugira abagamba mugende muli yatula ne ka video weekalinga bagamba what is this so special about Museveni? First of all, Museveni is not a Ugandan. He is a Munyarwanda. Why are you making him so special about Museveni? Museveni is not a Ugandan. Mugende mukawuli. Museveni ng'obulamu bwabwe buli ku kaguwa kufa na kuwona bagamba tugende oba tufa tufe. Mu Uganda olwaleero mutuuse awo we baali muli mu nkudi. Tuli mu kusoma ku embeera kubeera mu maaso ogijjawo otya wano osobola oggiwalampa paka ku top. Then if not osobola oggiragira neevaawo neeva mu maaso go okusinziira mu kigambo kya Katonda kati wulira Matayo 17 Eswe 17 Ennaku omukaaga bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka n'afuusibwa mu maaso gaabwe amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana laba Musa ne Eriya ne babalabikira nga boogera naye Peetero n'addamu n'aga Eswe 17 Ennaku omukaaga bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka n'afuusibwa mu maaso gaabwe amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. One, Bible egambye Yesu yatwala Peetero, Yokaana ne Yakobo. N'abaawulako Bible egambye n'abatwala ku lusozi. Bo ne bawalampa n'abatwala ne bawalampa olusozi ne balutuuka waggulu. Era bwe baatuukayo bye baalaba abataawalampa tebaabiraba. Jjukira baali 12 n'ajjako 3 be yagenda nabo. Bye baalabayo abalala tebaabiraba kuba ku lusozi tebaagenda. Buli lwe munaatula ne muganda okuwalampa okutuuka ku toopu y'ekyo waliwo lye mutajja kumanya. Bo be baalaba ku Yesu ng'akyusibwa ng'amaaso gakyusibwa nga n'ekyambalo kikyusibwa be baaweebwa n'omukisa okulaba ku Musa ne Eriya abaafa emyaka 1000 emabega nga Yesu annaba kujja bo baakirabako. Njagala nze naawe tukaanye wano nti Uganda twali okuva Isaac Kyagulanyi lwe yajja ne tusalawo okuwalampa olusozi luno tutegedde bingi bye twali kyetumanyi olwaliro tubimanyi kuba twawalampa olusozi luno ne tubaako we tulutuuka. Abamu baaliwalampa mu butanwa nti abaatandika ne kontenti wa TikTok babanoonya ne babatwala okubasomesa okubawa emmundu okubaddabiza ati ng'obajja ku bye bamanyi kubanga balina bye balabye balina bye bategedde bye baali tebamanyi nti waliwo oluvannyuma lwetufuuse ab'enjawulo oluvannyuma lw'okuwalampa ekibadde ekizibu kya Uganda naye weegendereze bw'owalampa olusozi wabaayo ebirala ebifuba okulaba nga bikujja ku ekyo ky'owali kubanga Yesu yabatwala nga alina by'ayagala obbalaga. Bw'onoosoma Bayibuli waliwo Yesu bwe yabaawukanangako n'agenda yekka alina ensonga lwaki ku luno yagenda ne bano abeeko by'abalaga ng'alina wayagala obbatuusa ne bawalampa olusozi mu ndagaano empya olusozi lutegeeza bizibu. Yesu yabalagako engeri gye bawalampa bw'olootanga ng'owalampa olusozi bw'olootanga ng'otambula ng'olugendo luseerera ng'oseerera totuuka bw'olootanga ng'owuga amazzi gakumalawo naye bw'olwana ng'ogenda bitegeeza bizibu. Yesu n'abaawulako
Yesu n'abaawulako n'abatwala ku lusozi ne bawalampa bo ne batuuka waggulu n'abategeezaako bye baali tebategeeranga n'abalaga ku bye baali tebalabangako. Yesu yali ayagala abasajja bano bongere okunywera. Ebizibu osobola biwalampa n'obituuka waggulu ku toopu yaabyo naye wulira kiki ekyaliwo. Essula 17. Ennaku omukaaga bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka n'afuusibwa mu maaso gaabwe, amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba Musa ne Eriya ne babalabikira nga boogera naye. Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano bw'oyagala. N'azimba wano ensiisira 3, emu yiyo n'endala ya Musa n'endala ya Eriya. Bwe yali ng'akyayogera, laba ekire ekimasamasa ne kibasiikiriza. Laba eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, ono ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo, mumuwulire. Abayigirizwa bwe baaliwulira ne bagwa nga beevuunise ne batya nnyo. Yesu n'ajja n'abakomako n'agamba nti, muyimuke, temutya. Ne bayimusa amaaso gaabwe ne batalaba muntu wabula Yesu yekka. Bwe baali nga bakka ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti, temubuulirako muntu bye mwolesebbwa okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Owulire? Yesu yabaawulako lwa nsonga n'abatwala n'abalagako babeereko bye balaba abalala bye bataalaba, bamanye abalala bye bataamanya. Eddoboozi baaliwulira nga lyogera, ono ye mwana wange. Nga Yesu kyayagala bano bwe baliddayo ne boogera n'Abayisiraamu bababuulire nti ffe twawulira eddoboozi nga ligamba nti oyo mwana wange Katonda azaala, owaffe azaala. Owaffe azaala. Eddoboozi lyogera kubanga baali bagenda kubuulira enjiri n'abantu ab'enjawulo be bagenda obuuliramu enjiri. Waliyo abatakkiriza abagamba nti Katonda tazaala, kati abo nabo bafune ababakakasa. Kubanga luli Yesu we yabatizibwa ku Yorodaani tebaaliyo, yali tannaba balonda baleeta, yali yekka. Ekyo kyabayitako. Kati abajulirwa bano 3 bagende bajulire ensi etegeere nti yono. Yesu alonda bwe Yesu ka waliwo abagamba lwaki Kyagulanyi bw'aba agendeera ndani agenda ebweru mu Amerika, lwaki agenda na Nubia Lili Selector David Edi Mutwe, lwaki aleka Segona, lwaki aleka Mpuuga gwe ku paati Mpuuga gyazannya. Mpuuga osobola omutwala ku lusozi. Mpuuga osobola omutwala ku lusozi. Mpuuga asobola n'okudda n'abikyusa. Mpuuga asobola okudda n'abikyusa n'alipooti nga birala byataalabye. Bayibuli egamba Yesu n'ayawulako n'abatwala n'abalagako ne balaba n'amala n'abagamba temutya. Kati tugende baba bakkira n'abagamba temubuulira abantu bye mulabye paka lwe ndizuukira. Tomubabuulira paka lwe ndizuukira, temubaako gwe mukibuulira. Yesu buli kye yakola kyali kirina ensonga lwaki akikoze bwatyo. Yabatwala n'abalaga bwe wabangawo ekintu mulinnyanga paka bwe mukimaliriza, paka bwe mutuuka ekirala n'okubakakasa nti ate ye wanjawulo si wa bulijjo gwe baasenga, si wa bulijjo. Waliwo ebirala, waliwo amaanyi amalala, waliwo ali direct ne Katonda. Ne bakiraba n'abagamba naye temubuulirako ne bannammwe. Abayigirizwa be ne bamubuuza ne bagamba nti, kale kiki ekigambye abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? N'addamu n'agamba nti Eriya ajja ddala alirongoosa byonna. Naye mbagamba nti Eriya amaze okujja, nabo tebamumanya naye baamukola bwe baayagala. Ne bamugamba naye tuna ekintu kyekitategedde. Eno Abafalisaayo bagamba buno balinda Eriya, buno yalikomawo yajjo tyana. Kati Eriya naye ate bwe mulabyawo ate naye ate ne butina agenze. N'abagamba baba bakyalinda Eriya. Eriya gwe balinda yenze. Kubanga luli Eriya bwe yajja bye baamukola mwabiraba. Muddeeyo musome. Yesu yajja amanyi history yenna byonna bwe byali ng'amanyi ne bye bakola Eriya. Mujjukira Eriya bwe yadduka n'agenda yeebaka. Eriya yadduka n'atuuka n'agwa wansi n'awunga n'agamba Mukama naye gwe lwaki obonyaabonyeza mu mirimu gyo? Lwaki okubonaabona bwe nti bajjajja bange abafa kati si be bansinga? Lwaki nze omusajja wa Katonda mbonaabona bwe nti lwaki tonzita nefa nenvaawo? Namwange nno gwe byogera tobimanyi. Bayibuli egamba yakoowa n'okuzirika n'azirika. Malayika n'ajja n'amuleetera kubusi n'akadomola k'amazzi. N'alya n'anywa ne yeebaka. Tamanyi bbanga lye yeebaka waawo. N'addamu malayika n'akomawo n'amuzuukusa n'amuleetera emmere ogwokubiri. N'alya n'anywa. Bayibuli egamba omugaati omwokye eyebeera kubusi, tobaako ekirala ky'obuvuunula nakyo. Omugaati ogutazimbulukusiddwa, omugaati omwokye eyebeera kubusi. Abalala bagiyita kabusi. Abasajja bano balina engeri gye bagiyitanga bateekamu n'ebisoko n'ogamba kabusi n'ogamba what is kabusi? Bakutera kubusi. Petero Bayibuli egamba unatambulirawo ebbanga lya nnaku 40 ku maanyi g'emmere.
ani Eliya nalyoka atambulira ku maanyi ga Kubusi babonyaabonya Eliya nga bagala mutta era okutuusa Katonda lwe yagamba n'agamba wange okusinga okunzitira omuntu wange n'amutwala nga mulamu n'amubajjamu nga mulamu ye n'amutwala kubanga yamugamba wakiri kanfe embonyebonye ekimala n'amutwala nga mulamba. Yesu n'agamba abo bennyini abagamba mbu balinda Eliya bennyini beerango Eliya be bamulemesa emirimu kati obanga basuubirayo Eliya taliyo Eliya yenze kati kikomyewo ekyagundi gye twasoma luli nga tugamba luli Yesu yagamba omukazi omukanani gwe yagamba mu Yokaana 4 n'amugamba bw'oba okyalinayo Mmezaaya gw'olinda yenze kati n'abagamba ne bano bwebanga balindayo omulala gwe balinda yenze. Ate n'omwana w'omuntu alibonyaabonyezebwa bo abo abayigirizwa ne bategeera nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Bwe baatuuka eri ekibiina omuntu n'ajja gy'ali n'amufukaamirira ng'agamba nti mukama wange musaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Ne muleetera abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti mwabe emirembe egitakkiriza emikyamu ndituusaawo okubeera nammwe ndituusaawo okubagumiikiriza mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera dayimoni n'amuvaako omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Abo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama ne bagamba nti kiki ekitulobedde ffe okuyinza okumugoba? N'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono kubanga ddala mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali bwe muligamba olusozi luno nti vaawo wano genda wali kale luligenda so singa tewali kigambo kye mutayinza. Twatandise mu nnyiriri ezisooka mu ssuula eno nga Yesu abatwala ku lusozi abatwala n'abayigiriza okuwalampa olusozi olutuuka waggulu era n'abalabirayo baatuuka ku lusozi waggulu ne bawulira n'emirembe ne bamugamba tuzimbe wano ensiisira 3 wakiri tubeere wano tuzimbe eyiyo eri Eriya n'eya Musa emirembe nga bawulira emirembe ku lusozi waggulu nga bamaze okutuuka waggulu ku lusozi. Yesu yabayigiriza okulinnya olusozi olutuuka waggulu. Kati ate wano Bayibuli egamba bweti omuntu najja n'amugamba mukama wange sooka onnyamba omwana wange agwa ensimbu omwana wange agwa ensimbu olumu agwa mu muliro olulala mu mazzi omwana ajja kufa nga siriiwo munnange. Oyo muka Museveni omwezi bwe guboneka wabaawo omuntu amutambulirako si kulwa nga agwa mu kinaabiro kabwe ensimbu akakazi kabwe ensimbu ne kabimba ejjovu wabaawo akatambulirako. Kati omusajja yamugamba omwana wange agwa ensimbu kyokka ate ye mwana gwe nnina afumba olumu emukuba mu sefuliya y'akawunga olulala emukuba mu nva olulala emukuba mu mazzi naye omwana ajja kunfaako. Nyamba muleetedde abayigirizwa abo bano bamuwonye naye balemeddwa. Yesu n'awulira obusungu n'agamba abaana banswazizza. Bayibuli egamba n'amuboggolera dayimoni ensimbu zimuveeko ne zimuvaako. Abayigirizwa ne baba bannange ate ffe kiki what is the matter of problems what? Ne bajja mukyama ne bamubuuza lwaki ffe ate twamusimbye emikono ne tusaba ne twegagira ne tukaaba ne tusaba ne twenenya ne tuyaba. Yesu n'abagamba bw'ati mmwe ndituusawo okubeera n'abantu mmwe ab'emirembe gino egitakkiriza. Emirembe egitakkiriza emirembe egyakyama nakomya ddi okubeera nammwe. Temumanyi nti senga mubeera n'okukkiriza osobola okulagira olusozi olwo nti vaawo genda wali. Twatandise na lusozi okululinnya okulutuuka waggulu tuzzeko ku lusozi olwo okulagira luveewo lugende wali. Jjukira olusozi luvudde mu nsimbu ate sitoola evudde mu mwana kati tobanga kyomwana yali aliko olusozi kubanga sitoola esimbuka ku mwana ow'ensimbu naye nga ziremeddewo. Kati ate Yesu agamba bamugamba lwaki ensimbu zitulemeddewo bwe munakusanga mubadde n'okukkiriza osobola n'okulagira olusozi olwo nti vaawo genda wali kubanga ekizibu ky'omwana yali alina ensimbu kyali kifuusenga olusozi mu maaso gaabwe. Kasooka enziremu kkono kasooka enteekemu ara mundeetere wano. Yesu n'amuboggolera dayimoni n'amuvaako omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Abo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama ne bagamba nti kiki ekitulobedde ffe okuyinza okumugoba? N'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono kubanga ddala mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali bwe muligamba olusozi luno nti vaawo wano genda wali kale luligenda so singa tewali kigambo kye mutayinza. Naye kyokka ekyengeri eno tekiyinzika kuvaawo abatali kusaba na kusinga. Bwe baali nga bakyatudde e Galilaaya nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Bwe baatuuka eri ekibiina omuntu n'ajja gy'ali n'amufukaamirira ng'agamba nti mukama wange musaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Ne muleetera abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti mwabe emirembe egitakkiriza emikyamu ndituusaawo okubeera nammwe ndituusaawo okubagumiikiriza mumundeetere wano. Bayibuli egamba Yesu n'abagamba emirembe tewaliyo mulembe mukyamu nga omulembe ogutakkiriza. Tewaliyo kintu kibi nga butakkiriza.
nga kati nga bwe mulaba Uganda tulina olusozi olututulidde olutuli mu maaso awo tusobola odduwalampa ne tulutuuka waggulu ku toopu yalwo nga lutuwulira tulutambula paka Nakasero paka Ntebe kisoboka ne tuluwalampa paka waggulu tusobola okukola ekimu ne tumugamba vaako ne tululagira ne luvaawo ne lusuluka ne lugenda e Rwanda naye ekizibu tuli mu mulembe omukyamu omulembe ogwakyamu omulembe ogutakkiriza waliwo wano omuntu waliwo wano abantu abamu abayambye nnyo era babadde nnyo mu struggle era nolwero era njagala okwebaza abantu abayimiridde mu struggle eya buli ngeri kuba struggle za njawulo wano waliwo abantu abayimiridde mu struggle nolwero nga bakyayimiridde kino nga ne bwabaawo ekintu wakiri ogenda mu kabokisi n'omugamba waliwo kino tuyambe so n'abayamba n'amaliriza kinagamba bannange pasita mu butuufu olaba bwe tusaanyeewo olaba kati bannayo Uganda bwe bagitutte Rwanda okimanyi pasita Uganda yakusigulwawo kugitwala Rwanda pasita tetujja kusobola kuwangula naye ng'ataddemu buli kimu n'obulamu ataddemu buli kintu waliwo omuntu gw'owuliranga waliwo olunaku lwe tutuuka nga waliwo ekikutte n'amaliza nga gamba pasita omanyi kati pasita olaba kati nga bwe bakunoonya pasita vaawo ojje mu Amerika pasita nze ngenda kukola byonna ekisooka nagaana sijja kujja mu Amerika kati wano wendi wamalaze Mukama yantuma wano akagga bwe kali kalira alimbuulire wannamwandu gyendaga sijja kuvaawo pasita jangu mu Amerika pasita omusajja waali awo pasita jangu mu Amerika sijja kujja teri kintu kibi nga kukola na mulembe ogutakkiriza Yesu n'ababuuza mwe basajja mmwe bentambudde nammwe ebbanga lyonna mmwe abalabye ku bitu ne mulaba ku Eriya ne Musa nga bakka ne mubalabako ne mulya n'eddoboozi nga lyogera ne mulabako twali ffenna nga tutambula ku nnyanja bannange basajja mmwe ne mutasobola kukkiriza omulembe guno gwakyama lwa butakkiriza waliwo abali mu struggle naye nga tebakkiriza nti Museveni si president wa Uganda waliwo abali mu struggle naye nga ne mu bulamu bwe talutangako nga Museveni former president of Uganda waliwo wano n'omuntu ali mu struggle nga takubangako kafaananyi nga tuli ekololo tulayira naye nze jjo nabasembereza ekifaananyi nga president alonkinze train eva ku bode Kenya paka Congo jeri eggulire saali basomedde ng'amaze agitamu nga ye yaddo jijjako engalo atambudde emuvuze eddakiika mukaaga paka Kasese n'akomawo olusimbula ne tukuba engalo tuba tetunazinoza ng'avuddeyo Kasese n'ensawo za kooko mutuwa kasanta ati nava Kasese mu ddakiika 3 avudde Kasese byonna nabibalengezza naye temukkiriza weewaawo waliwo abantu abali mu struggle nga bamanyi Museveni tasobola kuva ku ntebe waliwo abantu wano bannayuganda abatalowoozangako mabega weeweri nga Museveni avuddeko naye nga Museveni yavadda mu ntebe eyo weewaawo ekizibu kiriwa ensimbu etulemye okugoba lwa butakkiriza kati Yesu n'abagamba waliwo olusozi lwe bawalampa obuwalampi waliwo bwe balagira ne luvaawo kati mmwe mweronderewo jjukira bino bano ali nabo be yawalampa nabo baali mu kubuulira bino ayongera obbatwala ebuziba mu struggle Yesu yateekateeka ttiimu ye ng'olusozi lwonna lw'oba otuuseeko omanye engeri y'okuyita lwakuwalampa lutuwulire nga tululinnya ppaka ku mutwe oba tululagire luveewo byonna n'abalaga nti obuyinza ababulina yasooka n'abalozaako obuwalampa olusozi n'olutuuka waggulu eri Bapetero baali baagala nakulemerayo bamugamba tuzimbe ensiisira 3 zibeere ebijjukizo tuzimbe eyo ey'Eriya n'eya Musa Yesu n'agamba nedda tuve wano ate kati tukkirire tugende ate bye mulabye temubyogera nabaleese kubayigiriza n'agamba muzeeyi wange yali akuuma eyo waffe nga waliyo ababbi ab'emmundu nga tutambula naye n'akuleka mwandaki n'akuwa location n'akuleka mwandaki n'agamba awo aba yakakuteeka weebwa negende ikazo nga yakugamba tokuba sasi nga tomaze kulaba kiki kyokuba kujja kuba ekintu embwa neyitawo n'ogamba bannange omubbi tabanga anonye emmundu olumu yampanda ki nga tuli wa muzeeyi mirundi nendeebaka agenda okumala okupatrollinga okoma wagenda okuli kintu nagamba bwire bajja kukuba esasi mu kabina oli mwandaki ate kati ofuluuta sebo nina emmundu nfuluuta nagamba gubiri oli mwandaki lwaki awo n'alyoka akubiringitano alyoka akubeba dunia okomawo ngangala mama yamugamba taata wiri bajja kukuba omwana wange sasa taata wiri tojja kudda wano na mulambo gw'oyo mwana ojja kumala gulira eyo okomewo nga tugulina omwana wange mujje mu bintu byammwe jjo omwana wange taata yantwalanga ku lusozi nenduwalampa nendutuuka neŋŋenda naye paka gye yagendanga waliwo lwe twagendanga ng'ennaku ezi biseera byakukola bigezo tugire tuwalampa ne baddayi mukama afaane katongole nkomawo wamma nkomawo afaane katongole nnaku 3 zisagala kumanya kasita mbeera ne muzeeyi wange
Yesu yatwala abayigirizwa be n'abakobya abalaga bonna alina bye yabalaga naye alina bye yayawulako n'abalagako bye yabalaga bannayuganda abayawuliziddwako okumanya ebyama mukole bye mulina okukola muve mu mirembe egyakyama giri egitakkiriza waakiri ne buba n'okukkiriza okutono olusozi lujja kuvaawo ne bw'onoba n'okukkiriza okutono olusozi lujja kuvaawo kiri nnyo okutambula n'abantu nga tebakkiriza nga n'akasimba obusimbu kabalemye okujjawo abatambula ne Yesu abatambula ne Yesu akasimba Yesu nagamba lituusawo okutambula n'abantu bwe bati beera n'okukkiriza buli lusozi oluli mu maaso go ojja ddumala kuwulira Katonda yagamba Musa jangonsa gwe kyogamba Katonda yali tasobola kusanga Musa awo we baali mu kikko kyogamba Katonda okugamba Musa mu ddoboozi bye yalina omugambira ku lusozi yali tasobola kubimugambira awo we bali yamugamba tambula onsange ku top y'olusozi Sinai tambula ojja onsange ku lusozi omusajja n'atambula olugendo lwa nnaku 40 tatuukanga n'atambula n'agenda n'abeera eyo oba emmere yamuggwako oba yali bukwansokwanso ng'ateeka okutambula olusozi n'olwaleero olusozi we luli era waliwo abalulambula era bw'ogenda n'olubugo olingako ojja ddumanya byebyo ebintu byagala okuntwala mu Misiri ne mu Isirayiri njagala ntambula olusozi olwo ndutuuke waggulu oba nditambulira omwaka mulamba Mamebe yaliddamu okundaba nga Sinai namutambula ne mutuuka waggulu kyatwalira Musa ennaku 40 okugenda n'okudda lwaki yali ayagala omuwa teyabimuweera wano kubanga yasookanga kumusanga n'awulira eddoboozi n'amugamba Musa nzize ntye nyina byenjagala okukugamba n'okukugira nyina ebintu byange mbitegese jangu ku lusozi waggulu lwaki tobireese tambula ojje ku lusozi bannayuganda mutambule olusozi mugende ku lusozi waggulu yewali bye baagala obbalaga olusozi mu lutambule ati waliyo Al-Shababu olusozi mu lutambule Museveni abaleetamu bidiversion mulemu okulinnya olusozi olwo ffe byali Al-Shababu terina kyetubanja tetulina kyetugibanja be bamanyi ebyabwe ne Museveni ffe tujjeko Museveni abadde yibatingiramu Al-Shababu Museveni yali tannaba kujja Uganda Al-Shababu yakubako Uganda Amini Al-Shababu yakubako Amini oba muteeso oba ebyabo tebitukwatako oba Al-Shababu emukuba tuyambe ku Al-Shababu bw'olaba owa Al-Shababu muwa amazzi anywe be Museveni bw'olaba owa Al-Shababu ng'alina ebirevu bwe biti alina ebyoya ku mikono bw'ati muwa amazzi muwa wokola bw'olaba bamugoba mubikke mu sefuliya bali bayitewo atambule temwogera Al-Shababu weri gwenoonya tenoonya ffe enoonya Museveni si yabatinkula Museveni Al-Shababu bw'aba si Al-Shababu bw'olaba owa Al-Shababu mukweke omulagirire Barracks weri agenda adibbe mumulagirire Museveni wali agenda mubbe bwakugamba nti twalake nakasero omutwale omuteke nakasero ogwedduke tebikugwira tebatumanyira muwalampa olusozi olwo olubaako ebintu bingi ebikuwugula oleme okulutuuka waggulu enkudi simanyi ebivulu byebimu ku bibalemesa okulinnya olusozi oluwalampa olutuuka waggulu muba mukyali awo mulinganga ababuuka ne bagamba ne Miki alina ekivulu nkugambye byonna babikola kutudda yivatinga tuleme okulinnya olusozi kyogamba Musa ye yali ow'amaanyi ennyo yali asobola okusitula amateeka ago gajja ku lusozi Katonda yali tasobola gamuleetera mu kiwonvu n'amugamba nkuleetedde ekitereko ekyo kiikyawo toyasa amateeka gaago Musa yagenda okuva ku lusozi okudda ng'abaana bayonoonya ebintu ate olw'obusungu amateeka gonna ne gaatika ng'alina okuddayo ku lusozi n'addamu n'aluwalampa omulundi omulala Musa yawalampa olusozi nga bw'agenda bwadda naye nga byonna bibayamba kumalako kutuuka mu nsi ensuubizi mulowooza ye Kyagulanyi ayagala nnyo okulinnya ennyonyi Kyagulanyi alina ekizibu ky'okulinnya ennyonyi omwana n'asiibanga mu nnyonyi n'alinnya ennyonyi n'agenda nadda kati ennyonyi zaamufuukira kizibu musajja wattu obudde bwe yali maze ne famire ye n'alinnya ennyonyi n'agenda nadda ate bo bagashumba bibaluma gashumba bwe biba bikuluma nawe linnya ogende era asiira ku nnyonyi Musa yali yakatuuka ate naddayo nkugambye nga yakava mu Amerika ne Canada kati ate agenda London naye yo tunatuukayo ngira tetunatuuka mukama era tunatuuke naye mukama mpulira ennaku nno ku mutima omulembe gwaffe gulina okuva mu mirembe egyakyama omulembe gukyama butakkiriza teriyo kintu kirala kitta mulembe teriyo kintu kirala ekintu ekikyamya omulembe bwe butakkiriza nti tegusobola kwekulembera omulembe gukyama obutakkiriza nti gusobola okwefuga ogwo omulembe guba gukyamye naye bwe munaabeera n'okukkiriza okutono mujja kwefuga mukama bawa omukisa tusawe mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukabaza olunaku lwaleero mukama tukabaziza olw'ekigambo ky'ekitukuvu tukabaziza olwa byonna by'oyogedde naffe tubiwulidde nsaba tuleme okubeera abawulize b'ekigambo naye tubeere abakozi tuleme kubeera abawulize buwulize naye tubeere abakozi mukama ensozi nnyingi ziri mu maaso gaffe
ez'okuvaawo tuzijjewo, ez'okulinnya tuzirinnya paka ku ntikko yaazo mu linnya lya Yesu. Buli omu alina olusozi oluli mu maaso ge, ate tulina n'olusozi olwawamu. Bayibuli egambye okukkiriza kwe kujja okututuusa mu linnya lya Yesu. Mukama tuwe ekisa, tuwe obuvumu, tuwe amaanyi, tumaleko. Kubanga waliwo by'osuubira okuba nga tusobola obyekolera naye nga bannange bitulemye. Yesu yali asuubira nti abayigirizwa tebasobola kulemwa kugoba muzimu gwa nsimbu. Bannange omuzimu gwalemerawo, ensimbu zaagaana. Bayibuli egamba Yesu n'azibogolera ne zigenda. Kubanga baali tebakkiriza. Nkowoola okukkiriza. Olumu Peetero yagamba Mukama wange, twongere okukkiriza. Mukama kanjogere nga Peetero oba olyawo. Mukama Uganda bongere okukkiriza Mukama, kubanga balaba tekisoboka. Ye Elisha yagamba gekazi muggula amaaso alabe nga bwe ndaba mu linnya lya Yesu. Waliwo alwadde ekirwadde nga awulira tekisoboka kuwona. Muggule w'amaaso Mukama, omuwonye alabe ategeere nti osobola okuwonya buli kimu ekiri mu maaso ge ekimuluma. Waliwo atulidde mu mabanja ng'awulira ayagala na kwetta. Mukama muwe alternative. Waliwo buli omu alina embeera gy'ayitamu. Waliwo olusozi alaba olusozi lumumira lumumalawo, naye Mukama mutaase mu linnya lya Yesu. Aleme okumalibwawo, Uganda ereme okumalibwawo. Mukama beera naffe. Dawudi yagamba bw'onomponya kino nenkiyitamu, nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku nnyingi. Mukama tuli kuweera obujulizi, tuli kuŋŋaananga, tulibuulira ensi nti mu byonna yali Katonda mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda yenze natusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatwa n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimukomya omutukuvu tusaba bye naffe ffenna n'eri abooluganda bonna yama okutuvaako emirembe ekitagwawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Mukama abanjagalire, abakole bulungi, abasanyuse. Enkya tusisinkane Mukama bw'anaaba ayagadde. Bannayuganda, Museveni yagenda obbakuba ate ebintu ebyo mubijjeyo mu bitwitinge, mubuulire bannammwe, mukole vidiyo ezakumukumu. Buli muntu kolayo vidiyo ng'obuulira abantu ku nsonga Amerika ze yayogedde. Amerika yeebale kutulabula naye egolola ensobi yaayo. Museveni ffe twamumanya bukyali. Mukole vidiyo ku TikTok. Abamanyi oluzungu nga mumanyi oluzungu nga nze mwogere mu luzungu. Mweraba Mukama abawe omukisa. Nze ntemye.